Webale okunyumirwa ebyafaayo. Twakomyenga musajja mukulu Pecos Kutesa ali mu kwebuuza ebibuuzo engeri gy'ayinza okubeera ng'afuna emmundu okusasula abamagye ga Idi Amin abaamutulugunya. Olunaku lumu ono ng'alina ekizibwe we Benjamin Muhanguzi omugenzi kati baasalawo okubeera nga bagenda banoonya abaali banoonya abaagala okubeegattako. Bano baatambuza bigere okutuuka mu kitundu ekya Bukanga nga kino kiri ku nsalo y'eggwanga lya Uganda ne Tanzania. Era ng'eno bannayuganda asako ne bannansi b'eggwanga lya Tanzania baali bakolera ddala emirimu gyabwe awatali abakuba ku mikono ku sayidi zombi. Bano ekyokuba nti baali balinayo ab'enganda zaabwe mu wiiki emu yokka era baali batuuse mu kitundu ekya Kagera wabula nga baali tebaagala kutegeeza muntu yenna ki ekyabatutte nga beefuula bali mu kunoonya emirimu ssaako n'okwagala okukola bizinensi. Ekyokuba nti egimu ku mirimu egyali gikolebwa mwalimu n'amagendo ku sayidi zombiriri mu bannansi b'e Tanzania ssaako ne ku ludda olwa Uganda abantu baali tebateeka kitiibwa mu nsalo z'amawanga gano gombiriri. Nti naye wabula olulimi baakozesanga lumu weewawo ng'ate bo bannansi b'eggwanga lya Tanzania ensonga z'ebyokwerinda baali bazitwala nga kintu kikulu obutafaananako bannayuganda. Era bano baabalabula obutagezaako okukola muvuyo gwonna nti singa banaagukola bajja kukwatibwa n'abantu ba bulijjo babaweeyo eri aba Field Force Unit be baali bakazaako abafanya fujjo wone. Bano era nga bamazeeyo kumpi wiiki nnamba babategeeza nti waliwo abayindi abali mu kuzimba ekkolero lya sukaali era nga lyerya Kagera Sugar Factory mu kitundu ekya Kyaka. Bano baagenda ne basaba emirimu era ne bagibawa ne batandika okubeera nga bakola ng'eno bwe banoonya abaali bawandiika abaagala okulwanyisa Idi Amin. Kyokka abayindi bano olw'okuba baali bakozesa luzungu ng'ate bannansi b'eggwanga lya Tanzania abasinga obungi oluzungu baali tebalutegeera. Pecos Kutesa ono yafuna omukisa ne bamuwa obwa foreman ng'atandise n'okubeera ng'agaba contracts ku mirimu egisookerwako ogeza ng'okusima ebinnya ssaako n'emirala. Era buli wiiki lwe yaggwangako bano baabasasulanga ssente zaabwe nga naye bw'atyo bamusasula ng'asasulako abakozi abalala. Bano babeera mu ggwanga lino erya Tanzania kumpi emyezi egyawulira ddala 3 kyokka nga baalemererwa okubeera nga bakwatagana n'abo abaali baagala okulwanyisa Idi Amin. Bano bwe baakitegeerera nti ebigambo ebyali byogerwa eno mu Uganda birabika byali bya bulimba nga byogerwa ba State Research Operatives okubeera nga bakwatirako abantu. Bwe batyo baasalawo okubeera nga bakomawo e Uganda babeere nga bakola ebirala. Bano nga bamaze okubeera nga basalawo okudda e Uganda nga bayiseewo n'ennaku 20 bagenda okuwulira nti Idi Amin yalumbye Tanzania. Mukadde ako kizibwe wa Pecos Kutesa Benjamin Muhanguzi yali agenze wa kojjaawe Nyabushozi nga teye Kutesa azzeeyo ewaabwe mu kitundu eky'eryantonde Kabula. Nti wabula bano buli omu gye yali gye yayitira okubeera nga yeegatta ku baali balwanyisa Idi Amin abaali bamaze okusala ensalo. Kutesa ono okutambula okugenda okwegatta ku bayeekera yatambula okuva mu maka gaabwe agali mu kitundu ekya Kyamufuula mu ssaza ly'e Kabula okutuuka mu kibuga eky'Embalala. Ono bwe yali agenda yasisinkana ba scouts ba Fronasa era nga yadde lyantonde ono ekigambo yali tannaba kuwambibwa naye abantu baamu balinga bakitwala nti ye yawambiddwa dda. Era nti kukulunga okuli ekiwumbe ky'ente mu kitundu eky'Embalala musajja mukulu ono Kutesa we yasanga Chefe Mwangisi ssaako n'abalala. Era ng'ono baamubuuza obanga ayagala kubeegattako okulwanyisa amagye ga Idi Amin n'akkiriza nti ayagala. Kutesa yali alowooza nti bagenda kumubuuza ebibuuzo nga bye babuuza ababulijjo abagala okwegatta ku magye. Kyokka yeewuunya nnyo nga tebamubuuziza na kumubuuza lwaki ayagala kulwanyisa Idi Amin. Olwo essaawa ezaali mu 9 ez'olweggulo ono yeegatta ku banne abaali batudde ku mbalaza z'amaduuka. Olwo ku ssaawa 10 Chefe Makosa naye yajja nga ali mu mmotoka ekika kya Land Rover n'ayogerako eri abakulu bano. Ono n'abategeeza nti emmotoka egenda kujja batwale mu kitundu ekyakakoba gye bagenda okubatendekera. Ku ssaawa 12 emmotoka yajja nga yonna bagikubyeko ebitaka teekako n'ebikoola eby'enjawulo ne balinnya ne boolekera mu kitundu ekyakakoba. Kutesa ng'ali mu ssanyu eritagambika kubanga afuuse munnamagye ekintu kye yali yeetaaga bw'atuuka mu kitundu ekyakakoba gye baali batendekera abantu ng'obudde bugenderedde. Wabula abasajja be baali basinga obungi abaaliwo nga bali wakati w'emyaka 12 n'ensanvu ate nga bo abakyala baali batono nnyo. Bano buli omu ng'ali mu ngoye ze ze yajjiddemu era nga mu kwogerezeganya buli omu olulimi lwe yasanganga lwe yakozesanga. Olwo obudde nga butambuliridde ekidde ky'okulya emmere kyavuga
Wabula olw'okuba nti bangi mu Benjala yali ebaluma baafuna okusindikagana bagenda okwejjuukiriza nga tewali na masuwani kwe bagenda kuliira. Abamu ne bafunayo ebipapula by'amawulire, abalala zi helementi, abamu bipulastika buli omu gwe yagwangako gwe yakozesanga. Era mu ddakiika ntono nnyo nga ebipipa ebiwerera ddala 10 mwe baali bafumbidde akawunga ssaako n'ebijanjaalo nga biweddemu. Mukadde ako obuzibu bwa instructors bwe baasanga kwe kubeera nga basirisa abantu bano abaali enkuyanja. Tiwabula abamu ku bo kye baakola kwe kubategeeza nti singa tebasirikako basajja ba Idi Amin bajja kubawulira olwo ennyonyi zibasuuleko bbomu. Tiwabula akaseera nga wayiseewo katono nnyo kumpi ssaawa ng'emu nga tewali kiraga nti basajja ba Idi Amin bali kumpi awo bajja kubawulira, bano ne baddamu okuleekaana. Tiwabula essaawa ziba ziwera mukaaga ogw'ekiro, empewo yatandika okubafuuwa olw'ekifo kye balimu ekyakakoba ekiriraanye omugga Lwenzi. Olwo mu ssaawa 8 ogw'ekiro aboogera baakendeera, yadde ng'era empewo yali y'amaanyi kyokka tekyabagana kubeera nga beebaka n'okufuluuta ne bafuluuta. Tiwabula obudde nga busaasaana bagenda okulira baleekaana nti endeege bonna ne bazuukuka nga batunula waggulu nga balowooza waaliwo ennyonyi, kyokka ekyaddako okubategeezebwa kubeera nga basimba layini. Mu kusimba ennyiriri bano baatandika okwetomeratomera era nga ba instructor bano okuva mu ggwanga erya Tanzania baba bayambako, era nga mu ssaawa 2 bano baali bamaze okwetereeza nga beekozeemu n'ebiwayi. Bano beekolamu groups nga buli group yalimu abantu 18 gye baayitanga kampani, era nga buli kampani erimu platoons 3 nga buli platoon erimu sections 3 nga buli section erimu abantu 12. Tiwabula buli kampani baagiwa instructor yali omu Tanzania, era nga musajja mukulu Pecos Kutesa yali mu kampani F nga instructor we ye yali Lance Corporal Pake. Ekizibu ekyaddako kye baasanga lwe lulimi, kubanga bannayuganda baali bangi nga bava mu bitundu eby'enjawulo ate nga buli omu ayogera lulimi lwe, kyokka nga ne ba instructor okuva e Tanzania baali boogera Luswahili lwokka. Kino kyaleetera musajja mukulu Pecos Kutesa omukisa omulala okubeera nga amanyiimuko Oluswahili lwe yayiga mu myezi emitono gye yamala mu kitundu ekyakagira, ssaako n'Oluzungu olutonotono lwe yali amanyi. Kino kyamuleetera okuba nga afuulibwa kampani komanda ne bamuwa n'emmundu ekika kya semi-automatic rifle wabula nga temwali masasi. Ono ebyayogerwanga mu Luswahili yavuunuliranga banne. Oluvannyuma lw'okunywa obwogi, bano baabalagira nti bagenda mu kudduka. Abaatandika nga bangi essaawa zaagenda okuwera 4 nga basigadde wakati wa 10 n'amakumi 20. Olwo mu ssaawa zaagenda okuwera nga 6, instructor n'abategeeza bawummulemu okumala eddakiika nga 5. Pecos Kutesa agenda okubalaabala abantu baasigazza nga bali 27 ku bantu abaali mu 10. Wano Lance Corporal Pake mu kusaaga n'abuuza musajja mukulu Kutesa nti eggye lye liri oludda wali yatandise nalyo. Nga ne musajja mukulu Kutesa amaanyi agamuddamu tagalina olw'ekimundu naye kye yali akutte ng'awulira kimumenyera ludda nga kiringa kibonerezo. Mukadde kano gwe baali bayita afande yavaayo n'amusaba okubeera ng'abala abantu be yali nabo. Bwe batyo nga bamaliriza, bano baakyuka ne baddayo ng'era mu kuddayo mu nkambi bwe baasangiranga bannaabwe abaagendanga bakongokako. Bagenda okutuuka mu nkambi ne bafuna ekyokulya ng'era balowooza bagenda kuwummulamu, kyokka baba baakamala okulya ne babategeeza basimbe ennyiriri. Mu kaseera kano n'obukambwe bwali bweyongedde mu ba instructor nga batandise okubaboggolera ssaako n'okubasamba ku bukongovule. Bano nga bamaze okusimba ennyiriri zaabwe babategeeza nga bwe bagenda okubasomesa entambula. Wabula bano abaali balowooza nti okutambula kugenda kubeera kuzannya n'akwagala, beekanga okubeera nga ate mu kutambula muvuddemu okubategeeza okwebaka wansi beevulungule. Ekyava mu kwevulungula bano babategeeza okubeera nga bagenda mu kinnya ekyali ku mabbali g'ekkubo batandike okwewalula. Bano nga bamaliriza ebyo, bangi ku bo baali batandise okukyumuuka kubanga batono abaali bakyusizza ku ngoye ng'ate n'okunaaba baali tebanaaba. Essaawa bwe zaawerera 2 ez'olweggulo nga bangi ku bo bakyumuuka ebitagambika era bwe batyo ne bagenda okufuna ku kyokulya. Mu nnaku entonotono ezaddirira bano bwe batyo bwe baagendanga maaso n'okubatendeka era nga zaagenda okuggwako nga bayiza okutambula ng'ab'amagye. Nga wayise wiiki emu, bano baatandika okubatendeka engeri y'okupangamu emmundu n'engeri y'okugikwatamu ng'omuntu agenda kukuba. Olwo abamu baali batandise okufuna ku mukisa ogutoloka bwe bagenda bwe baanabako ku mugga ogwali guliraanyeewo,
ate nga balala bo baakomanga kunaazibwako enkuba eyatonyanga. Olwo mu wiiki ey'okusatu abamu baali babatendese nga batandise n'okufulumya ku masasi agaddala. Mu wiiki ey'okuna yagenda okutuuka nga bano babategeezezza nti beeteefuteefu okubeera nga bagenda ku front line okulwanyisa omulabe. Weewaawo nga babategeeza nti era bakyetaagamu okutendekebwa okutonotono. Okusinziira ku Pecos Kutesa mu kitabo kye Uganda's Revolution from 1979 to 1986 How I Saw It, yategeeza nti baamala ennaku 7 nga bali mu kitundu ekya Kakoba oluvannyuma ne basindikibwa okubeera nga bakuuma ekibuga Mbalala. Era nga gurupu ya Pecos Kutesa yasindikibwa ku ssomero lya Ntale era ng'ono ye yali komanda waayo, era nga ye yasalawo okubeera nga agenda mu layibulale y'essomero. Ono wano yafuula command post era nga yanyumirwa nnyo okubeera mu layibulale kuba ebitabo bino bye yakozesa ng'omufaliso. Wabula ekibuga kyonna ebizimbe byali tebirabikako nga n'ebintu ebisinga obungi abantu babiruutinga. Olwo Kutesa mu layibulale mwe yali abeera yafunangamu ebitabo n'asoma kyokka ebirala nga bikozesa okuzingamu sigala. Kutesa yategeeza nti omuze omubi gwe yafuna mu magye gwe gw'okufuuweeta Segereeti ng'agamba nti ye yali alowooza nti buli gy'akoma okumufuuweeta gy'ayongera okubeera ow'akabi.